officially divorced. Yes. Mbaniriza nnyo ku channel yaffe eno olwaleero. Akatambi ke mubadde mulaba kalaga mukyala wa Tyrese Gibson ng'ajaguza oluvannyuma lw'okumuwa abaana abe nga yabeera nabo. Naye wabula amaanyi gamuggwa bwe bakamutema nti nno Tyrese Gibson alina omuwa $4,000 zokka, ate ku bugagga bwonna bw'alina ekyo kaba kasammambiro. Tyrese Gibson ono amangi kaddugala gwe mumanyi okuva mu firimu eya Fast and Furious, ate era omuyimbi ow'ennyimba ez'ekika kya R&B. Yeesanga nga mu butuufu alina obuzibu obulala okuggyako okuba nakyenku mu firimu ne mu kuyimba. Okwawukana kwe okuva mu bufumbo ne Samantha Lee mu 2020 kumuleetedde okuba mu kinnyikaggobe era ekimutambuza n'okwetooloola ng'omuntu ali ku ggogolo na buli kati kikyakola amawulire. Katuyingire mu musango guno tutegere ki ekituufu ekyabeerawo. Mu biseera byabwe eby'essanyu, Tyrese Gibson ono yawaananga Samantha Lee nga bwe baali abaagalana abakyasinze, era nga mu buli interview gy'abeera nayo ku TV okuva mu bufumbo bwabwe obwa 2017 ng'agamba Samantha Lee ye muntu yekka gwe yali asanze mu bulamu, era basobola okuzaala omwana mu 2018 bwe baatuma erinnya Soraya. Samantha yali omuntu akolera ebitongole eby'obwegassi ebya gavumenti. Wabula mu 2020 wajjawo enjatika mu bufumbo bwabwe n'okwagalana. Okwawukana mu bufumbo kiyite divorce yafuuka katemba. Samantha ono yateeka omusango mu kkooti ng'agamba nti waliwo enjawukana nnyingi nnyo. Tyrese baamugamba asasule $1 1,969 buli mwezi, wabula kkooti yagamba ebyobugagga bwabwe byawukanizibwemu. Tyrese ne bamuwa Range Rover ey'ekika kya 2016, Samantha ne bamuwa Range Rover oba Land Rover Discovery ey'ekika kya 2017. Wabula nga ffe abasimawo we tubimanyi, obwenkanya obwo tebukomaawo, era mu 2023 Samantha yagamba nti Tyrese ono yagaana okugoberera ebiragiro bya kkooti okusobola okusasula obuyambi buno obwali bwetaagisa, era yazzaayo mu kkooti emisango egy'enjawulo ng'agezaako okukaka Tyrese ono okumwongera ku ssente olw'okuba nti Tyrese yali amuwa ssente ntono okugeza mu December 2023 paka January 2024. Samantha yagamba nti Tyrese ono yamuwa $3,500 zokka ku mutwalo gwa $, bwe baamugamba. Kino kyakaka Tyrese okuvaayo mu maggwa, era n'agamba nti abalamuzi bakolerera kumusuula awamu ne balooya ba mukyala we. Okugeza, waliwo enkyukakyuka bwe yatuuka ng'omulamuzi amugamba nti nno okuyamba omwana si kibonerezo wabula buvunaanyizibwa, wabula Tyrese ye yeebuuza nti omwana ow'emyezi 2 anoonya ata $2,000 wano bwe bukadde buba obukadde nga 7 buli mwezi. Ebyo Tyrese yabisse ebbali, wabula ye n'agenda mu maaso n'okuba n'obulamu obweyagaza, era yasobola okuwasa influencer oba bano abakolera ku mitimbagano gwe bayita Zeddy Timothy, era ebifaananyi byabwe babadde nga babigabana ku social media. Wabula Samantha ye akyali mu mbeera ey'ekinnyikaggobe ng'agamba nti nno obulamu bwe tebuweereddwamu kitiibwa, wabula nga yeevuma abo bonna abaamukako oba abaamulaganga sayidi embi eya bbaawe basobole okwawukana mu bufumbo, kuba talina kyakifunyeemu okuggyako omwonoonera obufumbo ne famire ye gye yali ayagala ennyo ng'ali ne bbaawe. Ye Tyrese Gibson yagenda mu maaso n'okuzannya firimu n'okufulumya music,
wabula ng'era ekintu kino kisigala kimukwata obwongo kuba nti talina ssanyu. Abawagizi be bamuvumirira mu mbeera mbuze yali yeeyisaamu. Kino kye tuddako ate Sadida oba Tyrese Kimulekawa kubeera mukyala w'ono Samantha eyaliko mukyala we mu 2024 era yateekayo omusango omulala ng'ate era emisango teginnaggwa. Kaakati no Tyrese babaddenga mu kkooti nga battunka n'okuba nti mukyala we ayagala asasule $1,000. Kale no temwerabira, genda mu maaso n'okusubscribinga n'okulayikinga n'okusharinga. Gw'olowooza ki ku musango guno? Ebyo nabyo n'ebirowoozo byo kambisange mu comment section.